one and only listeners party eya Lydia Jasmine ku albamu ye. Kakati no mwana mwenzi munanga ate Chameleone alabiddwako wali atuukidde munanga ate mu maanyi nnyo, alaze ettabbo muganda wange era nga bwogezako okulaba akatambi kano bingenda okubeera nga nkutuusako maaso awo, ate nkubuulire munnange Lydia Jasmine ne albamu oh my god agitongoza eside eno. Kakati nno Shylota munnange wa Vailota olowooza ate munnange tebitambudde bulungi eside eno. Munnange ali ku poliisi, ngenza okukola vidiyo munnange nga ali ku poliisi eside eno, byengenda okubeera nno nga nkutuusaako. Ngenda kusaba vidiyo ogirayikinge kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Kaakati nno kansoke nkutegeezeko nti nno Dr. Jose Chameleone abadde yatuuse dda wali munnange mu kifo listeners party eno ey'omwana muwala munnange abadde ali mu kwanjula munnange ate albamu ye. Albamu eno eya Lydia Jasmine eriko ennyimba 16. By the way emabegako awo yali yasooka n'ata Kindekere. Oluyimba olwo by the way lwatredinga nnyo era nakati lukyagenda mu maaso munnange ate okutambula, era nga bw'ogenda ku YouTube lukutte omubabiro luli mu ba views munnange ate abaweerako ddala. Mwana muwala ono akoze munnange wali project albamu eno ataddemuko wali andabyekoko mu nsi nga Nigeria kw'ossa n'ensi endala munnange, era nga ku nnyimba ezo 16 kuliko olumu baluyita munnange ate sure kolabo eno agikoze ne mwana mulenzi ono munnange ate Dr. Jose Chameleone abadde alabiddwako bw'atyo nga atuuse wali bannange omusajja bannange abadde ayaka nga bw'ogezaako okulaba munnange ate mu katambi abadde ayambadde. Omanyi Chameleone tumumanyi nti nno ye okwambala munnange ate ebyebbeeyi kazannyo ke abyagayira ddala munnange, alaze wali ettabbo nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Byebyo nno munnange ate ebigenze mu maaso esayidi eyo ku Chameleone ate wali one and only listeners party bwekityo munnange ate bwekitambudde esayidi eyo ku albamu ya Nakyala Lydia Jasmine. Kakati nno katugende mu maaso wali nga bwe mbadde nkutegeeza nti nno Shylota nno munnange mwana muwala ono era abadde akola content wali munnange naye nga bambi nga actually nga ebigambo si birungi munnange ate byateeka mu content, naye ayogedde wali n'agamba munnange mbadde nsaba mukole ki munsonyiwe mbadde nkolanga content actually ndowooza kufuna aba views ku mukutu ogwa TikTok bannange ate teyibadde birungi n'akamu. Kakati nno munnange nno aliwa amusibisizza ye mwana mulenzi munnange ate Lucky Joe. Oh my god, kakati nno kigambya wali mu katambi era nga bw'ogenda okuwulira mwana muwala ono abadde munnange avuma mwana mulenzi oyo kw'ossa ate n'okutyoboola munnange ate mami we kw'ossa ate n'abantu eri munnange ab'etteeso esayidi eyo, naye nga mwana muwala bambi yeetonze wali era embeera bw'etyo bw'ebadde mu katambi. Which type of content is that? You decide to abuse everyone. Really? And I just want to say, content mugikolenga musomesa abantu biki kye balina okukola biki esi kuvuma kati olabanga on the behalf of my people, kati bameka banakufollowing nga oli kuvuma abantu kati abatezo so they are first apologize to innocent people. Faster.
To insult people. What about the people from Eastern? I mean Western, Northern? I didn't abuse them. You did not abuse them. What about, okay, you did abuse them, but my mother is from there. The person you're abusing, those are my uncles and aunties. You can't abuse them. Bwe kityo nno munanga ate bwe kitambudde nkugambye abadde mukkakkamu bw'atyo nno ne yeetonda munnange katulabe gye binaggwera essayidi eyo nja kuba nga nkutuusako ebinaasingako kaawo munnange kakati nno bwe nti bwenkoze kakasa nti no vidiyo ogimpira like kosa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala.